Alright, tobale kubanga wekomide ku Projan Media TV gamba nti kikola kyamaanyi nga bulijjo era oli mulabi ate nga n'okuwuliriza owuliriza Projan Media TV. Bakyali bange ab'e Kuwait, Qatar, Dubai mbagala nnyo ngemukiwulira sinzeera kubanga asoma ggulire nembeera birala nsonga mukola bambi omulimu gw'amaanyi nnyo wano ku Projan Media TV. Kakati essaawa zino wenjogerera omukyala amanyiddwa nga Judith Babirye Sazo togede ali mu America yamaze dda okubanga azaala akaana ke mabegakaawo amaze kumpi ebbanga eriwerako nga ali mu United States of America. Kigambibwa nti baali bayawukana n'omwami naye nga omwami ono yali yamulekamu olubuto era Judith Babirye abadde mu United States of America ng'ajjanjaba mwana nga yetisse lubuto lwa mwana. Nakati essaawa zino embeera eriwo kigambibwa okuba nti Judith Babirye yazadde bulungi nnyo era n'obutwa obwali bumulimu mu mubiri babulongosa ne babujjamu era yasumulukuse bulungi nnyo yazadde akaana kalenzi yambi yazadde mu United States of America. Tetunabanga kubanga kitegeerekekwa lunaku ddi lwakomawo ne Judith Babirye yagezezaako okutegeeza abantu nti no ye munnange gyali awulira emirembe okusinga okubeera e Uganda abonebonere eno era n'ebintu takyabisobola bulungi nnyo ebyokubanga ye woman MP alina gye yeesimba naye abantu bagamba munnange omubaka nga takyatukolako omubaka takyakola ki kumbe bambi omubaka yali yagenda kuzaala. Tukuyozaayoza Judith Babirye bambi okubanga wasumulukuse bulungi nnyo. Amawulire mangi gakyajja but don't forget to subscribe.